Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Ssanyu Teribeerera. Katono nnyo okujjukiza ku ebyo bye twalabako mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali nkunnyonnyodde ku kyalo kyaffe ekyali kiyitibwa Bubebbere, mu kusooka nno ekyali kiyitibwa Nseera, naye olw'embeera yaakyo gye kyalimu n'okubeera nga kyali kyesudde nnyo ku bitundu by'ensi ebirala, ne kiryoka kijja kituumibwa Bubebbere. Jjajjange omukazi twalaba gwe saalabako ye yantuuma erinnya Munaku, erinnya eryali erya jjajjange eyafiira mu lutabaalo. Nalina ab'emikwano enfiirabulago be nneeyabizanga era bwe twesigaŋŋananga ennyo, nga kuno kwaliko omulenzi yayitibwanga Katali eyali mutabani wa muliraanwa waffe, n'omuwala eyali amanyiddwa nga Nnyeenya eyali muwala w'omusajja Mukene. Mukene ono yali musajja mukambwe, omujoozi era omuyombi, era ab'oku kyalo baali bamutuumye amannya nga Mbuga ya Ssalambwa, Buyembe bwa Kkovu ne Nabamba. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula esooka ekyalo Bubebbere. Omusajja ono yalina amateeka amakakali agaaloberanga abantu bangi okugenda ewuwe. Etteeka eryali ekkulu ennyo ennyo ly'ery'abakazi be obutayogera na muntu yenna wadde okumubuuza nga nnyinimu tabalagidde. Omugenyi bwe yajjanga awaka ng'abakazi batuula wali, nga naye asirikira waali nga batuzza maaso ng'embwa ekubagiza. Bwe yabanga abalagidde okubuuza abantu, olwamalanga ng'abalagira nti, "Kale mugende mugyammwe." Omugenyi bwe yabanga ayagala okufulumako wabweru ng'amala kutegeeza nnyinimu, era ye Mukene bwe yamulabanga ng'atandise okusuugasuugana ng'amubuuza nti, "Oyagala kufulumako bweru?" Bwe yakkirizanga ng'amukulembera era ng'amukuuma okutuusa okudda. Bwe mwabanga munyumya n'omala oseka ennyo akabaalingo, munnange nno ng'omuggo onoobuuka nagwo n'okugenda n'ogenda nga tosiibudde. Mukene nga tayagala muntu kuseka nnyo kuwuliza bakazi be era ng'awawe tewatemerwa bulali. Bwe mwabanga muwaya obanga bwe munywa ne ku kabula ng'oteekwa kutunuulira ye yekka kasita bakazi be baabangawo. Naye ne kamala kakutanda n'otunuulira omu ku bakazi be ng'omwenge gwe mubadde munywa n'onaaba munaabe n'eryakuleese n'oliraba lutali luno. Mukene yalina abaana bangi naye kyokka nga bonna bawala. Bano nno yagendanga n'abateekera agaabwe ne babanga abaali mu mbuzi ekugga. Abawala tebaavanga mmanju eyo. Bwe baabanga baagala okulaba ku bantu, bannyabo nga balingiriza bulingiriza era nga bakikola bubba nnyo. Leero ekintu kye baasanyukiranga ennyo kwe kugenda emugga, anti nga bwe kutuuka guba mugano. Buli omu yayagalanga agende omukisa bwe gumukwata asobole okulaba ku bantu. Naye omukwano kitalo, newankubadde nga waaliwo obuzibu obutagambika butyo, saaterebuka n'akatono mu mukwano gwaffe ne Nnyeenya. Emirundi mingi nateekanga munnange Katali mu buzibu bwe namugambanga okumperekerako okugenda okulaba ku Nnyeenya. Naye musajja wattu ne yeewangayo okumperekera okuggyako omulundi gumu gwokka lwe yanjabulira n'agaana okugenda nange, naye saamunenya. Omuntu ye muntu. Tewali muntu yenna ku kyalo okwo eyalowooza nti n'ewa Mukene waali wayinza okubaayo omuntu agendayo n'anyumya ne bawala be. Naye Nnyeenya nange twanyumizanga mu kiyungu kya Mukene ebbanga lyonna, era oluusi ne mu nju ye natuukanga naye n'atamanya okuggyako bakazi be n'abaana bokka. Naye kino tekyandisobose singa Nnyeenya teyali mugezi nnyo okunsinga. Ye olw'okumanya ennyo embeera za kitaawe, yamusaliranga amagezi ag'ekitalo agansobozesanga okugenda ewaabwe n'okunyumyanga kumpi buli nze we nafuniranga akaseera. Okumpi n'eggwaatiro waalingawo omutuba omunene ennyo. Ogwo nno bwe twagendanga mwe twekwekanga, era ye Katali we yakomanga nze we navanga ne ŋŋenda mu kiyungu. Nnyeenya yasala bw'ati amagezi.
Yagenda ng'afuna olubugo olulungi nga lukomolamu empande 2. Olumu lwe yayambalanga, olulala n'alussa ku mulandira gw'omutuba guli. Nze bwe nagendanga nga neesiba okufaanana nga ye, olwo nga nziruukirira nga tugenda Kyere mu ffumbiro. Kyokka kye seerabiranga kwe kufuuwa akalere kange bwe nabanga ndi kumpi okutuuka okumulabula nti nzija. Emirundi egimu Mukene yannengeranga naye nga tanjawula ne bawala be. Mu butuufu ddala ebiseera bye nanyumyanga ne nnyeenya yekka byali bitono, kubanga nnyina n'abakazi abalala baka kitaawe ne baganda be nabo bambi baayagalanga nnyo okunyumya nange, anti nga nze mulenzi nzekka gwe baali basobola okutuukirira. Nze nno mu ngeri eno ne njiganya embeera n'ebirowoozo by'abakazi ne mbikenenuka. Nyeenya yali muwala mwagalibwa eri abaawaka bonna. Kino nasinga kukikakasiza ku birungi ebyankolerwanga abantu b'omu maka ago ku lulwe. Okwagala Nyeenya kwe yanjagalangamu nalwawo nnyo okukutegeera, kubanga twayinzanga okutuula awo ffembi ate ffekka, naye omwana ono n'atalaga n'akatono nti yali anjagala nnyo. Oluvannyuma nakivumbula nga Nyeenya yanjagala nnyo era n'andaga omwoyo omwagazi ogw'amagezi abawala gwe balina bwe baba nga bamaliridde. Ebirungi Nyeenya bye yalyangako era ne bye yafunanga, tewali n'ekimu kye saafunako. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire awo olwaleero. Bwe tujja okusimbuliza twolekere mu ssuula yaffe ey'okubiri. Akuume atakuumira mpeera.